mugamba mutya basweetheart abalungi abeekumira kusenga face 256 mbaliriza mu video yange olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga lwaki abakyala abamu tebakyayagala bintu bya romance. Nfunye messages nyingi, nfunye ebibuuzo bingi. Senga nze mukazi wange otusomesa okuba weeweeta, otusomesa romance, naye ogenda okumukwatako akulaga ye ayagala bwagazi kumuyingira, tayagala bya romance. Ekisookera ddala, omukyala alinza okuba nga romance yali amwagala n'afunako comment eyamugira oba gye baamugamba eyamuleetera okubeera nga kati tali comfortable oba tali confident enough mu mubiri gwe. Abakyala abasinga lobooza mu process y'okumuromansinga olinza okulaba ebirinza okubeera nga bikuleetera oba oluusi okumukyawa oba okubeera nga tomwagala kimala, naye ng'ekyo kibeera kuba nti omuntu ng'oyo talina confidence mu mubiri gwe. Abakyala balobooza okubeera ne perfect body shape, okubeera ng'olina curves, olina akabina, olina kawato, ebbere tuttu, kyekikufuula okubeera ng'omusajja omubiri gwe yandigwegombye. Abasajja balina ebintu bingi bye beegomba ku mubiri gw'abakyala. Oyinza okuba nga amabeere go gaagwa nga gajjuddeko mugaba, olowooza omusajja tazeegomba. Tageegomba gatunulako. N'ojjawo osanga ng'ekika ky'omusajja gw'olina ye musajja atunuulira enkuubo za mugaba n'ayima. Kyokka gwe n'omugamba toyagala akuweeweete, toyagala akwate ku bbeere kubanga lyagwa. So ensonga emu ku ezo ensonga lwaki omukyala yandibadde tayagala bintu bya romance kubeera nti tali confident ate nti awulira omubiri gwe gumuswaza. Kino nno kimuhindaringa kubanga tekikoma kubeera nti tajja kwagala romance. Nabwo n'atuuka mu styles ezimu mu kwezina agenda gamba sijagala kubanga ejjayo omubiri gwe omu exposinga. Abamu batuuka n'ekiseera n'agamba ayagala byakwezinira mu nzikiza. So it's just oba tugambe nti omuntu oyo muntu wa nsonyi oba muntu atekkiririzaamu nga ye omubiri gwe awulira nga tekiggwa. Naye omusajja waakera ku makya n'akuyimiriza nakwana ne bw'oba wakula otya aba akwagadde nga bw'oli. So baddiya basweetheart oba y'emu ku nsonga ezo nga ggwe oli omu ku abo abantu ng'ensonga yo yeeyo, weetereeze. Omuntu bulijjo okoma okubeera naye kale mu ntandikwa kirinza okuzibuwalira okubeerawo ensonyi, ebyo biri nnomo, naye gy'okoma okubeera naye omumanyira ate n'omutegeera. Ensonga endala lwaki abakyala abamu tebaagala bintu bya romance nga wano ngenda kutunuulira okwenywegera. Olwo yagamba senga simanyi lwaki mukazi wange tayagala munywegera. Buli wandeeta omumwa nga aguggyawo, yatuuka n'ekiseera nga ye tabyagala. Ekisooka olinza okuba tomanyi kunywegera. Ng'okunywegerako waliwo abantu abanywegera nga muyiwa amalusu mu kamwa ka munno. Wena n'omujjuza amalusu kwegamba nga Muzungu yandikiyise disgusting. Nga kyesittaza, kimwesittaza. Kubanga tuli banjawulo, abantu abamu balina emmeeme ennafu beesittala. So gwe omuyira amalusu mu kamwa nga tekimukolera. So kiyinza okumuviirako okubeera nga tajja kwagala kumunywegera oba tajja kwagala bintu bya kumuweeweeta, naye ng'okumunywegerako kimugaana kubanga okunywegera nikyo tukitunuulira mu nsonga ya foreplay oba ya romance. Ng'ekireeta embeera eyo ky'okubeera nti mu butuufu tabyagala by'okola. Ekyokubiri, olinza okuba ng'owunya akamwa. Abakyala balina obunafu ate si bokka, abaagalana balina obunafu. Batya nnyo okwatulira abaagalwa baabwe nti mukwano akamwa ako kavaamu akasu akakyamu. Kino tekiri mu baagalana bokka, n'emikwano oli aba ne mukwano gwe nga bw'ayasama bannange okwogera nga wallahi owulira ekizibu. Abamu nno bambi abatamanyi nti akamwa ke kawunya aba tekigenderera oba kiteekako birowoozo nti akamwa tekawunya bulungi. So buvunaanyizibwa bwo ng'omwagalwawo okumugamba nti munne ye mukwano akasu akava mu kamwa si kalungi, twetereeze. Mubeere nga musobola okubeera comfortable kubanga ne bw'obeera ggwe nga munno yawunya akamwa mu butuufu buli bw'ayasama okuleeta omumwa bw'akunywegera simanyi akunuuna bbeere akasu akamuvaamu si kalungi. So obeera oli awo ng'ogamba otutuuka mu nsonga ziri, let's just get over with it, tugende twepimpene biggwe. Oyagala ayingire buyingizi, toyagala bintu byakubeeraawo ng'omuwunyiriza. Abamu muli bakyafu, naddala abaami muli bakyafu. Omutuukako munno wenna n'ekisu ekikuvaamu. Abamu balina akasu kano ke tuyita sijja kayita ka kivubuka naye kabanga ka kivubuka, naye ng'akasu ako kajjanjabwa. Olusu olwolaba luleetera omuntu okubeera ng'awulira ali uncomfortable naawe. Kyova olaba bayagala ensonga muzigguse mangu. Muleme kulwa ku kintu mbw ate mweweeweeta mbw ate mukola biki.
ayagala mukiguse mangu akuviire omuviire. Abalala ensonga emu ezireetera abakyala okubeera nga teyandiyagadde kubeera nga omuweeweeta, waliwo abakyala nga balina omuyima ogwa waggulu nga ye alaba gwe omumalira budde, so oyo naye onamutegeera n'omanyi nti kyekyo ekika ky'omukazi gw'oyina. Osobola osanga omukyala nga ye atunulira butunulizi musajja, oba obeera wakamunywegera oba wakamuyisa ku bbeere bwoti olugalo n'atoba, ate n'atandika okubeera nga emmana emutujjira kumukumu ng'awulira ayagala kumuyingira. So oyo tajja kubeera na bugumiikiriza bwa kumuweeweeta unless ng'akyetendese. Naye bw'aba yenda kyetendese abeera okay as long as ali ready for the main event. Tewali nsonga lwaki ate osooka okumuwa dessert, simanzooka okumuwa supu, simanya appetizer. Ayagala kubeera ng'agenda straight ku nsonga. Kibeera kika kya muntu nga ye bw'atyo bw'ali. So as long as okakasa nti yatobye dda ali ready, it's fine. Ku round ey'okubiri ate munnange asobola okubeera wali eri abeera ng'alina amadu. Round ey'okubiri osobola okubeera nga mukola ki, mweweeweeta n'olaba nti ate kijja kubeeramu enjawulo, ajja kigumiikiriza kubanga wali kiri ekyali kimuwujja kiba kyaweddeyo obanga kyamuvuddeko. Abakyala abamu tebaagala romance kubanga ebintu bye mukola bye bya bulijjo bye bimu. Nabagamba buli bw'obeera ng'olinganga asoma script kyopanza, nabagamba nti bwe masomesa abakyala okusikina saagala nnyo kubatandikira bagamba nti kola kubanga ogenda koppa ekyo kyendi okukola. Kino kyendi okukola si kyenkola mu buliri, nze kyenkola mu buliri kyekyo kyempulira. So bw'okikola leero ne luli ne luli ne luli. Waliwo abamu tusomesa romance ne bagamba weeweeta bw'oti omuntu, naye nze I always emphasize ebintu by'owulidde ku basenga, by'osomye mu butabo, by'osomye ku mutimbagano, kikwate okijjemu ekikyo. Tokikwata nga we bakisomesezza n'okikola kubanga golobooza gwe kakisomye. Osobola osanga video ng'eriko million views, kitegeeza abantu kakadde be baagirabye. Mwenna mukola ekintu kyekimu no. For example, omukyala omukookera n'omunywegera, mugenda kwezina n'omunywegera, n'ova kumunywegera n'odda ku bbeere, n'ovaawo n'omuweeta ku musiro n'omuyingira, n'ekiro kyokola n'oli kyokola buli lunaku kyokola. Kituuka ekiseera omuntu ne kibeera nga kyamufuukira nga abali mu script, nga kyamutama natuuka n'agamba what is the cause, nga takyafuna naye yo sensation feeling eyo okubeera ng'awulira abuguumirira kubanga omuweeweeta. Ndowooza ngamba ne bwe tubibuuka bubuusa ebyo ne tugenda nga bimubowa ne tugenda kukiddako. Then abalala ne bagamba balinza okubeera nga yeetali comfortable with it, ng'awulira tekiggwa kimumalako emirembe. Abalala ensonga lwaki abeera tayagala kumuweeweeta oba tayagala bintu bya romance nga temunneezina, biyinza okuba tebimukolera nga ye, nga tebirina kye bimukyusaako. Omubiri gw'omuntu gureacting okusinziira ku bwongo bwe. So ye bw'aba awulira nga tekimukolera, ne bw'oba omuweeweeta abeerawo talina kyafiiringa, atuuka n'olaba nti tekirina makulu era n'abeera nga yandiyagadde okkibuuka. Ekyo ne kiva ku nsonga nnyingi ezireetera omubiri okubeera nga gulina kibeera nga kigambo ntya nga gulinga ogwasanyalala nga tafiiringa. Bintu bingi ebireeta ensonga ezo ejja kubeera vidiyo ndala kubeera tujja kubeera nga tugitunulamu. N'ensonga endala enegenda kubeera nga ekwatagana kwabo nga it's just omuntu wakamufuna oba wakamulaba. Bw'agamba nti sagala romance mulundi gumu oba ebiri oba esatu, it depends. Tokitwala nnyo nti tamwagala, ayinza okuba talina budde. Abantu abamu okimanyi nti asobola okuyima nga yaawulira kyayagala ssaawa oyo mukira kumuyingira, talina budde bwa romance. Alina n'ebiddako naye ayagala kye tuyita kakwiki k'amangu. Muzine mugende kale ate alaba ebintu bya romance bigenda mutwalira obudde. Najja ewo okulaba naye ng'azze muzina atambula agende, tayagala bintu bya romancinga. So it's just a quick. Abamu oluusi abeera ne stress ze. Kangende banzine muntereere, buli muntu alina engeri gy'ali livingamu stress. So nga tajja kugamba nti alina obwo obudde obugenda okuddawo mbu omuweeweete mbu biki. So oyo tabeera nti ye aba tamwagala, but just obudde bwe muba mukikoleddemu bwe buba oluusi buleese embeera eyo okubeera ng'ebeera bwetyo. Munzikirize nkomewo ntemwerabira ku subscribinga, temwerabira ku likinga no commenting. Alina kyoyongera ku video eno nkusaba okintere mu comment section. Alina kyobuuza nawe kiteeke mu comment section, nja kubeera nga nkuddamu bulungi nnyo oba nja kubeera nga nkola video weba nga yeetaagisiza. Alina ekibuuzo kyo nga sinakuddamu these days ndi busy. I'm just
fixing a little bit of time mbeere nga nsobola okuuploadinga cause nina commitment gye neeteekako naye nga siina kadde kangi but nja funa obudde mpite mu comments zammwe era nja kubeera nziddamu. Baagala nnyo mubeere bulungi temujja. Yeah, yeah.